Hallelujah. Mwongere mukumanyi. Hallelujah. Hallelujah. Yimuse mikono jugole bulungi waggulu. Muwubireko Mukama omwebaze kubanga neno alukuwadde ng'okyassa. Muwubireko Mukama omwebaze kubanga neno alukuwadde ng'okyali mulamu. Muwubireko Mukama omwebaze kubanga neno alukuwadde ng'okyassa. Muwubireko Kabaka w'abakabaka. Weebaze bwebaza twali kyakwemulugunya ng'okyassa omukka. Weebaze bwebaza twali kyakwemulugunya ng'okyalina ekirabo eky'obulamu. Muwubireko Mukama mugambe weebale. Weebale ekirabo eky'obulamu taata waffe. Weebale ekirabo eky'obulamu. Muwubireko omwebaze. Akuwadde obulamu, awadde abaana b'obulamu. Awadde abazadde mu kyalo obulamu. Awadde obulamu famire. Akumye mikwano gyo. Akumye b'okola nabo. Ukyayi nabo oyogera nabo. Muwubireko mugambe Mukama weebale. Weebale olw'ekirabo eky'obulamu. Mwebaze Mukama olw'ekirabo eky'obulamu. Mwebaze taata olw'ekirabo eky'obulamu. Mwebaze. Mwebaze akuwanirira. Akuwa amaanyi mu byonna by'oyitamu. Akusiba amaanyi mu byonna by'oyitamu. Akuwa amaanyi mu byonna by'oyitamu. Akusiba amaanyi mu byonna by'oyitamu. Mwebaze Kabaka w'abakabaka. Muwe ekitiibwa, muwe amatendo omulwanyi waffe. Alwana n'awangula, muwubireko emikono waggulu. Mugambe nsinza businza gwali waggulu ennyo. Weebala okulwana entalo zange n'oziwangula. Mugambe ntendereza butendereza gwali waggulu ennyo. Weebala okulwana entalo zange n'oziwangula. Na luno olumpadde taata weebale. Na luno olumpadde Mukama weebale. Na luno olumpadde nga nkyassa omukka Mukama weebale. Na luno olumpadde Mukama weebale ekisa n'okusaasira. Okusaasirako okubeerera emirembe gyonna. Mwebaze Mukama kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Muwubireko mwebaze Mukama kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Muwubireko taata omwebaze kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Muwubireko Mukama omwebaze kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Abadde Katonda yasaasidde. Abadde Mukama yasaasidde. Kino kyoli, kino kyendi, abadde Katonda yasaasidde. Kino kye tuli, abadde Katonda yasaasidde. Muwubireko mwebaze olw'okusaasira kwe. Mwebaze olw'okwagala kwe. Awaniridde obulamu. Awaniridde obulamu, emigugu egyanditukutudde agisitudde. Awaniridde obulamu, emigugu egyanditukutudde agisitudde. Awaniridde obulamu, emigugu egyanditukutudde agisitudde. Awaniridde obulamu, emigugu egyandibadde gitusaanyawo agisitudde. Muwubireko yasitula emigugu gyaffe.
muwubireko oyo Mukama asitule emigugu gyaffe. Muwubireko oyo Mukama asitule emigugu gyaffe. Mwebaze alina pulaani ennungi gy'oli. Wanika emikono berenga akwata waggulu omukubira engalo ez'amaanyi. Mwebaze olw'enteekateeka ze eri obulamu bwo. Mwebaze olw'enteekateeka ze eri obulamu bwo. Mwebaze Mukama olw'enteekateeka ze eri obulamu bwo. Enteekateeka za Mukama nnungi mukubira engalo eza waggulu. Enteekateeka za Mukama nnungi mukubira engalo eza waggulu. Omubi ng'akola byonna by'akola, Katonda alina enteekateeka ennungi eri obulamu. Mukubira engalo eza waggulu. Zikubire waggulu olimba ozikubidde wansi. Mugambe weebale pulaani zo ennungi gyendi. Weebale Mukama gwamanya bwe twebaka ne bwe tuzuukuka. Weebale mukubire engalo eza waggulu oyo amanyi bwe twebaka ne bwe tuzuukuka. Mukubire engalo eza waggulu oyo amanyi bwe tutambula, bwe tufuluma, bwe tuyingira. Mwebaze oyo amanyi bwe tufuluma, bwe tutambula, bwe tuyingira. Akuuma amagenda gaffe n'amadda. Atufulumya n'atukomyawo. Mukubire engalo eza waggulu. Waliwo bye tutanafuna n'ebyakoze. Mukama yebale. Waliwo bye tutanafuna naye byakoze. Mukama yebale. Atadde emmere ku meeza. Atuwadde ekyokulya n'ekyokunywa omulabe kye yali tayagalira ddala. Atwambazizza ekyomulabe yali takyagalira ddala. Yebale. Tukyayogera, tukyagolola emikono, tukyayatula ekisinga byonna nga Yesu Kristo ye Mukama. Zikubire waggulu mugambe Yesu Kristo gwe 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 Mukama. Jesus is Lord. Jesus is Lord. No matter the situation, Jesus is Lord. No matter the circumstances, Jesus is Lord. Mukubire engalo eza waggulu mugambe gwafuga. Sitaani ne bw'anaakola atya talifuga. Zikubire waggulu mugambe Yesu ye gwafuga. Zikubire waggulu mugambe Yesu ye gwafuga. Sitaani ne bw'alikola atya talifuga. Tetumwagala, tetumwagalira ddala. Tetuli musembeza, si mukwano gwaffe. Setaani oli mulabe era genda ozikirire. Zikubire aguyaniriza omununuzi waffe Yesu oyo. Zikubire waguyaniriza omununuzi waffe Yesu oyo. Zikubire waguyaniriza omununuzi waffe Yesu oyo. Zikubire waguyaniriza omununuzi waffe oyo Yesu oyo. Zikubire waguyaniriza omununuzi waffe oyo Yesu oyo. Zikubire waguyaniriza omununuzi waffe oyo Yesu.
Oh, saanidde Mukama waffe. Wanika emikono berenga akwata waggulu kigolole bulungi. Atudde yimuka atuweeyo ekisiibo. Atudde yimuka yimusa emikono gyo kigole bulungi waggulu. Waayo ekisiibo kyaffe. Mukama ayingire mu bibyo byonna mu linnya erya Yesu. Waayo ekisiibo kyaffe. Mukama ayingire mu bibyo byonna mu linnya erya Yesu. Waayo ekisiibo kyaffe. Mukama ayingire mu bibyo byonna mu linnya erya Yesu. Ng'oyimusiza emikono era ng'omubuulira musabeyo ebintu 2, 3, 4, 5 by'oyagala ayingiremu mu bwangu. Musabeyo ebintu 2, 3, 4, 5 by'oyagala Mukama ayingiremu mu bwangu. Yimusa emikono waggulu, amaaso go gatunule ewuwe. Mugambe Taata yingira mu nsonga zange zino. Kyusa olugero lwange Mukama. Musabe Mukama akyusa olugero lwo. Musabe Mukama akyusa olugero lwo. Musabe Mukama akyusa olugero lwo. Musabe Katonda akyusa olugero lwo. Taata ekisiibo kino tukiwayo gy'oli. Tukusaba kukyusa lugero. We pray change our story. We pray, Father, that you change our story. Enough is enough. Change for us the story, dear Lord. Enough is enough. Change for us the story, dear Lord. Enough is enough. Change our story, our dear Father in heaven. Yimusa emikono mwegayirire. Akyusa olugero. Akyusa olugero. Yakyusa olugero lwa jjajjaffe Ibulayimu. Yakyusa olugero lwa jjajjaffe Ibulayimu mu lubereberye 12. Ng'alaba asiraanidde awo awali amalaalo ga kitaawe. Ng'alaba asiraanidde awo awali ab'ekika ab'eŋŋanda aboogera olulimi lwe lumu lwa bwavu lwereere. Mukama n'akyusa olugero. N'amugamba Ibulaamu, va wano. Va awali abantu bo, va awali ab'ekika kyo. Va awali aboogera olulimi olumu naawe bwavu n'amabanja kukaaba. N'amugamba, va wano ogende mu nsi gye ndikulaga. Olugero lwa Ibulayimu lwatandikirawo okukyuka. Taata yakyusa olugero lwa Ibulayimu. Kyusa olugero mukwano gwaffe. Yimusa emikono waggulu tookoowa. Amaaso gayimuse gyali omutima n'akamwa byogere ne Katonda. Amaaso gayimuse gyali omutima n'akamwa byogere ne Mukama. Amaaso gayimuse gyali omutima n'akamwa byogere ne Katonda. Leka omutima gwo gwogere ne Mukama. Leka omumwa gwo gwogere ne Mukama. Omwoyo ogwo mugambe Taata gugwo. Omwoyo, omubiri n'ebirowoozo Taata bibyo. Waliwo ebiremye Taata biyingiremu. Waliwo omukyala akubulira ebiremye Taata biyingiremu. Waliwo omukyala akubulira ebiremye Taata biyingiremu. Waliwo omukyala akubulira ebikalu bye. Mukazi bukazi Taata muyambe. Waliwo omusajja akubulira ebiremye Taata biyingiremu. Waliwo omusajja akubulira ebiremye Taata biyingiremu bikaaye. Naume yagamba temuddamu kumpita, Naume mumpite Maala. Ng'alaba tewakyali kirungi. Wamuyamba Mukama erya Maala n'olijjawo. Emirimu egikaawa Taata giyingiremu.
offices ezikaawa taata ziyingiremu, obulamu obukaawa taata buyingiremu, ebyenfuna ebikaawa taata biyingiremu. Weerage kabaka wa bakabaka, vuunika emmeeza z'omubi, vuunika emmeeza z'omubi. Yamba omwana omuwala oyo akukoowoola, yamba omwana omuwala oyo akukoowoola, yamba omwana omuwala oyo akukoowoola. Yingira mu nsonga ze Mukama wange Yesu. Yamba omwana omulenzi oyo akukoowoola, yamba omwana omulenzi oyo akukoowoola, yamba omwana omulenzi oyo akukoowoola. Teekawo ekigambo ekijja Mukama, teekawo ekigambo ekijja taata. Anyiga emitima, teekawo ekigambo ekijja. Ajjanjaba 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 emitima, teekawo ekigambo ekijja. Kyusa olugero Mukama, imussa emikono yongera okuwaayo ekisiibo, mikono gigolola okusingakaawo. Musaba akyusa olugero, 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 musaba akyusa olugero. Akyusa. Waliwo amafuta agamala okukyusa olugero, waliwo amaanyi ag'omwoyo omutukuvu agamala okukyusa olugero, waliwo amafuta agamala okukyusa olugero, waliwo amaanyi ag'omwoyo omutukuvu agamala okukyusa olugero. Amaanyi ga Katonda weegali agamala okukyusa olugero. Awo wooli toli wala n'amaanyi ga Katonda agakyusa olugero. Awo wooli toli wala n'amaanyi ga Katonda agakyusa olugero. Yakyusiza jjajjaffe Ibulayimu, yakyusa olugero lwa Yakobo nga bamufeeza emyaka 7. Simanyi bbanga lye bamaze nga bakufera. Ne yakyusa olugero lwa Yakobo, Labbaani gwe yaferera emyaka 7. Yakobo Mukama n'amufuula naggaga oluvannyuma lw'okuferebwa. Yakobo ng'amaze okuferebwa okumala emyaka 7, Mukama n'amufuula naggaga nga ne Labbaani yamufera alaba. Yimusa emikono gyo, tolina ky'oyitamu Mukama ky'atasobola. Tewali ky'oyitamu Mukama ky'atakolako. Tolina ky'oyitamu nga Mukama kimulema. Yakobo baamufera emyaka 7. Weebala omwoyo omutukuvu, weebala omwoyo omutukuvu olw'ekigambo, weebala omwoyo omutukuvu olw'okujjukiza, kubanga gw'osomesa ate ojjukiza. Nzijjukidde Yakobo baamufera emyaka 7, naye Mukama atafudde omala n'omujjukira. Yimusa emikono mugambe, Taata onzijjukire mu by'oyiseemu byonna. Mukama waffe akujjukire mu by'oyiseemu byonna. Omutonzi waffe n'akujjukire. Oba oyise mu bufere, oba oyise mu loosezi, ofiiriddwa abantu bo, ofiiriddwa ebintu, akujjukire Mukama. Ali ku Nsolo FM, Mukama akujjukire.
ali ku Soloti TV Mukama akujjukire, ali ku Soloti Media App Mukama akujjukire, ali ku YouTube Katonda waffe akujjukire, ali ku TikTok Mukama waffe akujjukire, akujjukire Mukama. Taata ajjukira abantu b'oku bugazi bw'ensi eno abali ebweru naye nga babonaabona Mukama bajjukire, abali ebweru ng'embeera tiyakyukamu wadde yayononeka boononesi bajjukire Mukama. Abaava mu kyalo ne bayingira ekibuga embeera neeyongera kwononeka, mu kibuga talina bwali ate mu kyalo taddayo. Kyusa olugero Mukama, kyusa olugero Kabaka wa bakabaka. Lwana n'abo abalwana naffe, wakana n'abo abawakana naffe, kwata engabo n'akagabo. Lwana n'abo abalwana naffe, wakana n'abo abawakana naffe, kwata engabo n'akagabo. Lwana n'abo abalwana naffe, wakana n'abo abawakana naffe, kwata engabo n'akagabo. Tuwangulire ebyalemerawo bye twasangawo, tuwangulire ebyalemerawo ebyaganirawo bye twasangawo. Tukutuleke ebitwesibyeko, tukutuleke ebitwesibyeko, tukutuleke endagaano, tukutuleke ebitwesibyeko, tukutuleke endagaano. Yimusa emikono mugambe Taata olwo bye simanyi, nyamba mu bye mmanyi ne bye simanyi. Yimusa emikono mwegalire mugambe Taata nyamba mu bye mmanyi ne bye simanyi. Yimusa emikono mwegayirire mugambe Taata nyamba mu bye mmanyi ne bye simanyi. Yimusa emikono mwegayirire wonna w'oli ali ku Soloti FM, ali ku Soloti TV, ali ku Soloti Media App, ali ku YouTube, ali ku Facebook, ali ku TikTok. Bino byebiro byo Mukama akyusa olugero, bino byebiro byo Mukama akyusa olugero. This is your season for God to change your story. Akukyusa olugero Mukama, akukyusa olugero Taata. Imusa emikono berenga akwata waggulu kigole bulungi, muwubireko ng'omusaba akyusa olugero, muwubireko ng'omwegayirira akyusa olugero. Mugambe nsinza businza gwakyusa olugero, mugambe nsinza businza gwakyusa olugero, mugambe nsinza businza gwakyusa olugero. Mugambe ntendereza butendereza gwakyusa olugero. Mugambe nsinza businza gwakyusa olugero. Azeewo ebyagaana, akukolere ku byagaana, azeewo ebyafa. Wafiirizibwa Mukama akuyamba akuzeewo, wafiirizibwa Mukama akuyamba akuddizeewo, wafiirizibwa Mukama akuyamba azeewo, wafiirizibwa Mukama akuyamba azeewo. Abali mu maduuka, abali mu kikuubo, ab'omu kikuubo, ab'omu akeedi ez'enjawulo, ab'omu moola ez'enjawulo, abapangisa ebifo ebikolerwamu ebyenjawulo mu ggwanga lyonna, abalina amaduuka mu bibuga ne mu byalo, akukolere Mukama akyusa olugero, akyusa olugero, akyusa olugero,
akyusa olugero, akyusa olugero, akyusa olugero, olabe ng'olugero lukyuse. Naawe ofuneyo olunaku lw'otuula ne famire yo, mwejjukanye embeera eyaliwo. Nkusabira Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu, olunaku lukye ku makya, Katonda ng'akukoledde ng'akyusiza olugero, otuule ne famire yo mwejjukanye mugambe Mukama webale. Byali bwe biti ne bwe biti n'esi bwe biri. Akisobola, imusse emikono, ddamu ogiteeke waggulu omuwubireko, mugambe Mukama nkyusiza olugero, nze nsinza businza. Mugambe Mukama nkyusiza olugero, nze nsinza businza. Mugambe Mukama nkyusiza olugero, nze ntendereza butendereza. Akutemere ekube watali kkubo, wubira ddala waggulu. Akutemere ekube watali kkubo, akutemere ekube watali kkubo. Wanika owubire ddala ng'okkiriza Katonda. Mugambe Mukama, Juni ono wange, Juni ono wange Mukama okyuse ebigambo. Juni ono wange Taata okyuse olugero. Juni ono wange Taata okyuse olugero. Juni ono wange Taata okyuse olugero. Ali ebbali w'ekifo kyo, dda mu kifo kyo, atudde yimirira. Ali ebbali w'ekifo kyo, ŋŋamba abali ku Kanani Landi, dda mu kifo kyo, atudde yimirira. Imusse emikono waggulu ogigole bulungi, gigole bulungi waggulu bulungi nnyo okusingako okuneyibawo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi gwaniza omukisa gwa Juni. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi gwaniza omukisa gwa Juni. Ezo ziri wansi ndaba zibulamu okubeera waggulu. Yaniriza amafuta gonna agakyusa olugero aga Juni gajje gy'oli. Yaniriza amafuta gonna aga Juni agakyusa olugero. Zikubire waggulu, yaniriza amawulire amalungi mwezi gwa Juni. Yaniriza amawulire amalungi omwezi ogwa Juni. Osobola n'okwatula amawulire g'olinda, zongereko waggulu okusingako awo. Yaniriza amawulire amalungi omwezi ogwa Juni. Yaniriza amawulire amalungi, zikubire waggulu, yaniriza amawulire amalungi. Juni Katonda amukwemu omukisa gw'otofunanga. Juni Katonda amukwemu omukisa gw'otokwatangako. Juni mw'oyogera ekigambo kiraba omukisa. Wanika emikono berenga akwata waggulu, zikubire waggulu, yaniriza ekisa. Katonda akutunuliza amaaso ag'ekisa. Esita yalaba ekisa mu maaso ga Bowaazi. Esita yalaba ekisa ne mu maaso g'abapakasi bonna abaali bapakasi za Bowaazi. Njogera Esita, njogera ku Ruuthi. Ruuthi yalaba ekisa mu maaso ga Bowaazi, ate nga ne Esita yalaba ekisa mu maaso ga Kabaka Akaswero. Mu mulembe gw'okuyiganya Abayudaaya nga baagala kubatta, mu kisiibo Esita n'alaba ekisa mu maaso ga Kabaka Akaswero. Ne wano twogera ku kisa ekyo ekyagwa ku Ruuthi mu maaso ga Bowaazi, zikubire waggulu. Yaniriza ekisa ekyo ekyagwa ku Ruuthi. Yaniriza ekisa ekyo ekyagwa ku Ruuthi. Yaniriza ekisa ekyo ekyagwa ku Ruuthi. Oluvannyuma lw'ebizibu n'alaba ekisa, ate n'atadda mabega. Nkusabira oluvannyuma lw'ebizibu olabe ekisa, ate nga todda mabega. Nkusabira oluvannyuma lw'ebizibu olabe ekisa, ate nga todda mabega.
nkusabira oluvannyuma lw'ebizibu olabe ekisa. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu yaniriza ekisa. Zikubire waggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu yaniriza ekisa. Zikubire waggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu olabe ekisa. Yimusa emikono gyo. Haleluya. I said hallelujah. Hallelujah. Golla emikono gyo waggulu bw'oti muwubireko mugambe Mukama nsinza businza kubanga ontegekedde akaseera ak'omuwendo. Mugambe nsinza businza kubanga ontegekedde akaseera okubeera naawe mu maaso go ennaku 14 ez'ekisiibo kino. Nsinza businza Katonda wange nkwesiga. Abamwesiga muwubire ddala nga musinza businza. Abamwesiga muwubire ddala nga mutendereza butendereza. Abamwesiga muwubire ddala nga musinza businza. Abeesiga Mukama muwubire waggulu mugambe Taata bino bye biro byaffe. Mugambe Mukama bino bye biro byange. Mugambe Taata bino bye biro byange. Mugambe Mukama bino bye biro byange. Mugambe Mukama bino bye biro byaffe. Bye biro byaffe Mukama yeerage. Bye biro byaffe. Emikono gyongereko waggulu omuwubireko neera. Mugambe Mukama bino bye biro byaffe. Bino bye biro getukaaba ge gasemba. Wubanga osinze naye ng'osibula n'amaziga g'okaabyago. Wubanga osinza naye ng'osibula n'amaziga ago g'okaabye. Wubanga osinza naye ng'osibula n'amaziga ago g'okaabye. Wubanga osinza naye ng'osibula n'amaziga ago g'okaabye. Wanika bulungi emikono waggulu mukubire engalo ez'amaanyi Katonda waffe ali mu makkati gaffe. Mukubire engalo ez'amaanyi. Ayogera mu Matayo 18:20 nti babiri bo basatu bakuŋŋaana mu linnya lye naye abeera mu makkati awo. Kati ffe tuli bayitirivu nnyo. Zikubire waggulu mwanirize mu makkati gaffe. Mwanirize mu makkati gaffe. Mwanirize mu makkati gaffe. Yimusa emikono kigole bulungi batu biteeke waggulu. Biteeke waggulu. Waayo ensonga nga 20 z'ogamba Mukama zikolebweko mu kisiibo kino. Waayo ensonga nga 20 z'ogamba Mukama ekimala kimala. Kyusa olugero lwange mu nsonga eno. Mukama ekimala kimala. Era kyusa olugero lwange mu nsonga eno. Mukama ekimala kimala. Era kyusa olugero lwange n'emwene ensonga. Mugambe Mukama ekimala kimala. Kyusa olugero lwange mu nsonga eno. Mugambe Mukama era ekimala kimala. Kyusa olugero lwange ne mu nsonga eno. Mugambe Taata ekimala kimala. Kyusa olugero lwange. Akyusa olugero. Yimusa emikono waggulu musaba akyusa olugero. Baalutandika oddukyusa teryamuzza mabega. Ayogera nti kubanga omukono gwange gugoloddwa ani aliguzaayo. Omukono gwa Mukama gugololwe okutereeza ebibyo ate ani aliguzaayo. Ky'otosubira ky'otalowooza omulokozi kyakola. Yimusa bulungi emikono giwanike waggulu. Mugambe Taata mu kusiba kuno mpe nkwatiseeko ebiri. Mugambe Taata mu kusiba kuno mpe nkwatiseeko ebiri Mukama wange.
mugambe taata mu kusiba kuno mpe nkwatiseeko ebiri taata. Musabe mugambe taata mu kusiba kuno mpe nkwatiseeko ebiri kabaka wa bakabaka. Ompe nkwatiseeko ebiri taata. Imusse emikono mwegayirire emikono gyongereko waggulu. Akolere kubanga yakola bye tusabye ne bye tutasabye. Yakola ku bye tulowoozaako ne bye tutalowoozezaako. Ebibatu byongereko waggulu. Musabe Katonda akuwe ku ssente. Ebibatu biteeke waggulu. Saba Mukama akuwe ku ssente. Ebizibu ebimu byetaagisa kasente kokka. Musabe Mukama akuwe ku ssente. Musabe Mukama mu bibatu ebyateekemu ku ssente. Musabe Mukama mu bibatu ebyateekemu ku ssente. Bakubire ekkubo naawe weewunya engeri gye kyabaddewo. Abali mu diaspora, abali mu USA, abali mu USA, abali mu USA, abali e Canada, abali e Canada, abali e Canada. Katonda abawe financial breakthrough. Abali mu UK, abali mu UK, abali mu London, abali mu Sweden, abali mu Europe yonna. Katonda abawe financial breakthrough. Akyuusa olugero. Ababonaabonera mawanga ga Bwarabu Mukama akyuusa olugero. Mawanga ga Bwarabu, mawanga ga Bwarabu, mawanga ga Bwarabu Mukama akyuusa olugero. Abali e Korea, abali mu Asia, abali mu Australia Mukama akyuusa olugero. Financial blessings. Abali mu Latin America, abali e South Africa, abali e South Africa Mukama akyuusa olugero. Abali mawanga agatwetoolodde, abali mawanga agatwetoolodde Mukama akyuusa olugero. Yimusse emikono gyo kigole bulungi tusabe essaala egobe endwadde embi ezirumba Afirika. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, endwadde embi taata zizinge zinga ozisule mu kinnya ekiwanvu ekitakoma ate osuleyo omuliro tezidda. Uganda tugibika musaayi gwa Yesu. Yimusse emikono Uganda gibike musaayi gwa Mukama ffe Yesu oyo. Ebola si mugabo gwaffe era si gw'Abakongo era si gw'Abasudani. Ebola si mugabo gw'aba East Africa, si mugabo gwa neighboring countries newankubadde Uganda. Ebola azikirire mu linnya erya Yesu. Ebola asaanewo mu linnya erya Yesu. Amawulire gakyuke mu regioni yaffe mu linnya erya Yesu. Amawulire gakyuke mu regioni yaffe mu linnya erya Yesu. Imusse emikono ozikuwere waggulu yaniriza amawulire amapya mu by'obulamu. Yaniriza amawulire amapya mu by'obulamu bwa Uganda n'amawanga agatwetoolodde. Yaniriza amawulire amalungi. Akole ebikulu Katonda waffe. Yeegulumize Mukama wa bakama. Atudde yimuka. Imusse emikono gyo waggulu tusabe essaala ya Mukama waffe. May you stand up on your feet. Imussa bulungi emikono gyo gigolole bulungi owulire ng'embirizi zeegolodde bulungi. Kabonera akalaga nti Mukama akukumye bulungi. Muwubireko tulabe. Muwubireko mugambe Mukama weebale kunkuuma bulungi. Omulamu yekka y'asobola okuba n'essuubi. Olugero olukyuka luba lugero lwa mulamu. Muwubireko Katonda affe. Mukubire engalo eza waggulu mugambe weebale obukuumi, weebale obujjanjabi, weebale obulamu. Yatukuuma, yatujjanjaba, yatuwonya, yatukolako. Zimwongereza waggulu. Yimusse emikono gyo waggulu. Essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe. Obwakabaka bwo bujje. By'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina, 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 amiina. Tobaako gw'okwata mu ngalo
era n'obutebe bwaffe twabutaddemu ka distance aka akatonotono. Tubeebaza okukuuma discipline eyo nyangu nnyo. Owekitiibwa pulezidenti w'eggwanga lino yagamba nti Ebola tali nga coronavirus. Takwata kuyita mu mpewo, akwata kuyita mu body contact. Twebaza Katonda nti waliwo n'amawulire amalungi agafulumya okuva e Congo ng'abalwadde babasiibudde abamu. Essaala ewulirwa mawulire amalungi gafulumya okuva mu DRC era balabiddwako ne Salt TV yabalaze nga basiibuddwa abamu. So n'abasigaddeyo bawone balokoke bakole emirimu mu linnya erya Yesu. So tubeebaza olw'okukkiriza okugoberera bye tutaddewo, n'oba nga twena gw'okwata mu ngalo otuuka bulungi, akatebe twakabadde ka distance akamala. Mwebala okubanga bwe mutuuka temukalubiriza security ng'ebakebera, ate temukalubiriza babagamba kunaaba mu ngalo. Amazzi malungi nnyo mu Uganda. Mukama yatuwa ekirabo ky'amazzi, tuba twetaaga bwetaazi kuteekamu ddagala. Eddagala eri disinfectinga mweriri bulungi mu mazzi ago, mwebalire ddala. Era tukyagenda maaso n'okulabika nga tunoonya Katonda naye n'okwegendereza okw'obulamu. Obulamu ky'ekyobugagga ekisinga. Ku bulamu byonna oteeka obyobuzaavinga, kubanga byonna by'olinze bisanyusa mulamu si mufu. Ezikubire waggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Byonna by'olinze bisanyusa mulamu si mufu. So tunulira butunduzi neibawo, tomukwatako, mutunulireko ne kasimayiro. Buli omu kyukira neiba muga nti neiba nsaba Katonda akutunduliza amaaso ag'ekisa. Katonda akutunduliza amaaso ag'ekisa. Naawe nogezaako mulaga amaaso ag'ekisa bwe gabeera. Mutunuliza amaaso ag'ekisa neibawo, mugambe nkusabira Katonda akutunduliza amaaso ag'ekisa. Mugambe luno si lwe lusoose ng'ofuna ebizibu, eggwanga nga lirumbibwa ebirwadde, naye Katonda abadde akutaasa okuva eri yonna, waali ne leero okutaasa. Zikubire waggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda abadde akutaasa okuva eri yonna, waali ne leero okukutaasa. Nziramu okutegeeza abantu mwenna kuba buli lunaku tubaawo n'agamba jjo saawulidde. Ekisiibo kya Juni mu byafaayo byaffe kyekisoose okuba nga tekiriimu night prayer n'emu. Okwongera okuba nga tuyamba obulamu bwaffe, twasalawo ne tugaa nti emisana tujja tulaba. Oli takutomera misana, takukwatako nga toyagadde. Emisana tujje tunaabe, twambuke, tutule mu ntebe zaffe tusabe. Night prayer tusooke tuzijjewo. Ffe tubaddewo wano tulabye buli ekijja kijja ne kigenda. Na kino kijja genda, tuliddamu ne tubeera ne night prayers zaffe mu myezi egiriddako. But as for June, tetulina night prayer as a precaution over the pandemic of Ebola. Mukama yebazibwe. So nga tetulina night prayer, kiki kye tugenda okukola? Ennaku 14 prayers non-stop. Ettaka etukuva erya Canaan land terigenda kuwummula. Tukola ennaku zaffe 5 lankyawa ne ziggwa, olw'omukaaga n'ebeera special service, Sunday n'ebeera Sunday mu maanyi gaayo nga bw'ebeera. Since mutuula bulungi mu distance, sina gwe nkwatako, tuwali ankwatako, amafuta nze kennyini ze nga bateekako nga tumaze okusaba. Twandibadde tuga nti gatambule, naye bwe gaba gatambula gw'otaakutte mu ngalo ate n'akwata ku kabbawolo n'akakuweereza kitegeeza mwekutte mu ngalo. Naye ecupa yange nze ngikwata nga teeka ku mutwe gwo, n'ogasaaba bulungi ku mutwe gwo ne mu ngalo zo, n'ogenda Mukama n'akuwa obuwanguzi. Amafuta gali bibiriko mu kitabo kya Isaaya essula ya 10 olunyiriro lwa 27, Bayibuli egamba nti awo olulituuka ku lunaku luli, nze olwo ndwesibako nnyo ne nga bateekako buli lwe tusiiba buli lunaku, mwezi ennaku ze nga bateekako mulimu olunaku lwo.
ekirungi tebagamba nti olituuka ku lunaku lyo olwa Monday, tebagamba nti olituuka ku lunaku lyo olwa Tuesday, tebagamba nti olituuka ku lunaku lyo olwa Wednesday, tebagamba nti olituuka ku lunaku luli olwa Thursday, tebagamba nti olituuka ku lunaku luli olwa Friday, so olituuka ku lunaku luli olwa Saturday, tebagamba nti olituuka ku lunaku luli olwa Sunday. No, Bible eri clear, olituuka ku lunaku luli, meaning your lunaku is one of those naku. Your day is among those days. So chovola babo osaba toteekwa kwosa bw'oba tewaliwo nsonga ekuleetera kwosa nga y'amaanyi nnyo, toteekwa kwosa kuba buli lunaku lubaako nnyinirwo, buli lunaku lubaako nnyinirwo. Nga bw'otulaba wano ffenna twazaalibwa, eyazaalibwa okuva mu luto lwa maama wanika omukono gwo, wanika bulungi. Maama mukubireko kajjamba asobola okuba nga afunye akakisa akalaba Salt TV akulabeko, mugambe maama I love you, owange gyali andaba maama I love you. Naye ffenna tetwazaalibwa lunaku lumu, kitegeeza nti bwe tuba tukigoberedde wano buli muntu alina olunaku lwe yazaalibwa, n'olunaku lw'okuteebwako olina kubeerawo bubeezi. Era Mukama affe atuwa amagezi mu Luka 18 onyo olusooka n'olwokubiri. Luka 18 onyo olusooka n'olwokubiri. Agani musabenga bulijjo ate obutayosa, obutakoowanga. Pray unceasingly. Kyaliko ensonga nga buli lunaku lubaako nti ogenda kussa. Era nga Bayibuli egamba nti buli lunaku lwako ekisa kyalwo. The Lord's mercies are new every morning. So what makes a difference is to be present. Essomero liyita lw'olukolo, ne mu bantu bangi lw'olukoleberawo. So okubeerawo okwo kukulu. Obulamu bwe bufaanana, bw'otaba mulwadde nnyo toteekwa kwosa class, kubanga lw'otaze lwebasomesa ekiribeera mu kibuuzo. Si kibi okukopa notes naye tosobola kukopa notes n'ozitegeera ng'eyali mu class. So buli lunaku weetaaga okubeera present. So kaakati ffe tugenda kubeera present for the 14 days, including the Saturdays. No night prayer. Waliwo abangambye nti balina bye banjogerako eyo. Abo bw'oliraba tebakyayogera ng'omanya twagwa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Bw'oliraba tewakyali kibi kye banjogerako ku social media ekitalina mutwe n'amagulu nga tebalina kye banjogerako eyo mu malwa ng'omanya twagwa dda. Abasumba bangi mu Uganda, ate bangi mu Kampala, ate bangi mu Kampala nga bakolobezi, bantu ba bikolobero. Lwaki tebabawandiikako? It means that these prayers and fasting are shaking hardly the kingdom of the devil. Ekisiibo kino Sitaani yakiwulidde nti kigenda kunyeenya obwakabaka bwa Setaani, olugero lwo lukyuke. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi, wandikubidde Katonda engalo ez'amaanyi oba ng'oyagala olugero lukyuke. Naye Setaani obwongo bwera bulimu ebituli bingi, alowooza nti akyasobola okunnimbirira abantu ne babikkiriza. Yalimba n'alimba n'alimba, gw'olaba abikkiriza era obwongo bwe kye bubadde bwagala. Ndi omu ku bannayuganda abaagala Uganda ku mutima. Ndi omu ku bannayuganda abaagala munnayuganda ku mutima. Ndi omu ku bannayuganda batasosola mu bantu. Ndi omu ku bannayuganda abaagaliza bannayuganda okuva ku ntobo y'omutima. Ndi omu ku bannayuganda abeewaayo buli lunaku
okubako ettaffaali eriteekebwa ku Uganda. Ndi omu ku abo. Buli lunaku nzuukuuka ku makya nga nnyina kye nziza okuzimba ku ggwanga lyaffe. Nzuukuuka ku makya nga neegayirira Katonda si kumpa ssente, ampeeyo ekigambo ekigenda okuzzaawo amaanyi ag'oyo aweddemu amaanyi. Nkeera ku makya nga kye nnoonya. Neebaka ekiro nga mugamba Mukama bwe nzuukuka n'ompisa mu kiro, ntwala njogere n'oyo atomeddwa ebizibu. Ku bwereere kyemmanyi, buli muntu akimanyi nti situunda kintu kyonna, siina na kye nali ntuuze. Situunda. Nze nasomesa Uganda ng'obuweereza buno butandise. Ne mbazaayo ku Bayibuli, ne nnyiri ezibulamu ne nzibalaga, ne mbalaga n'ezo ezirimu naye nga abantu tebakyazisoma. Matayo essola ya 10 olunyiri lwa 8. Matayo essola ya 10 olunyiri lwa 8. Bayibuli egamba nti mugende muwonye abagenge, mulongoose abagenge, muwonye abalwadde, muzuukize abafu, mugobenga dayimooni, mwaweebwa buwa nammwe muwenga buwi. Freely you received, freely give. Obwavu ne bwe bulinnuma butya ate Mukama yabumponya, buliba bukomawo nga bunona ki? Sigenda kutunda kintu kya bwakabaka bwa Katonda. Zikubire waggulu mu linnya lya Mukama Yesu. Ate mukubire engalo ez'okubanga yamponya obwavu. Kano ke nkubuulire, okuwona obwavu si kufuna bisawo bya ssente. Okuwona obwavu kubeera mu mativu n'omutima gwo. Kiwandiike. Okuwona obwavu si kufuna bisawo bya ssente. Okuwona obwavu kubeera mu mativu mu mutima gwo. Kusiima. Nze kyendi nkisiima. Era Mukama akimanya akebera mutima. Kyendi saakisaanira. Situlangakaawo. Nempuliranga kyendi nakisaanira. Mubaamu ebirungi Mukama byankolera. Abandi okumpi oba abaneetoolodde ne baŋŋamba but you deserve it. But you deserve it. Mbatunuulira, mbampulira na bubi. What do I deserve really? I don't deserve anything. I don't. Everything that I have is by the grace of God. Everything that I am is by the grace of God. The knowledge that I have, the words of wisdom, the works, the connections, the friends, the service is by the grace of God. Nze nandibadde njogera ng'ompulirizaako ki? Ndi omu ku abo abaakulanga bamboggolera lwakwogera kigambo kimu nga tekyamagezi. Naye ekigambo kimu okireeta ne bakuboggolera. Sirika! Omwana w'omukko talina kya. Ate kyankola bubi nnyo obutamanya ab'ewaffe gye baali, nandibanoonyeza ku bigere ne balebera entambula amawanga 6. Naye tewali yali alina akakwate wa gye bali. Naye ate kyankola bulungi nnyo obutamanya gye baali. Kubanga mbabbanoonya singa siri mu kuweereza wano. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kati bwe nali ng'eyekyanze ndi kati kange nemeeko ntandika obulamu, ate natambula nzira Kampala. Kampala gye natambula nzira. Mu kutambula nga nzira Kampala, Katonda n'atandika okutuukiriza pulaani ze. Lwaki nasigala ku bukojja? Lwaki nalemwa okumanya ab'ewaffe gye bali? Kati nanjolekeza Kampala, nentandika bulungi, nentandika n'obwa house boy. House boy tabulwa mmere ate tabulwa bwe yeebaka. Ne bwe yeebaka mu ffumbiro tabasasula renti. Natandika n'omulimu mulungi nga guliko emmere n'aw'okusula. Kati obanga natandika n'omulimu ogwo awali emmere n'aw'okusula just omusaala omwezi siringi 250 eza Uganda zino
tebazikyusanga. Omwezi siringi 2.5 eza Uganda. Era nga bondaba weebuuza lwaki nkolera siringi 2.5 emyezi 4 lwempeza 1000. Emyezi 4 nga lwempeza 1000. Kati bwemba wano wendi kisa kya Katonda era manyi nkubuulire manyi nkiddemu manyi nti buli muntu Katonda asobola omukyusiza olugero. Manyi nti buli muntu Katonda asobola omukyusiza olugero. Wanika emikono gy'onkusabire. Nsaba Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu akukyusiza olugero. Simanyi ky'oyitamu, simanyi bulumi bw'oyitamu, simanyi kikunyiga kwekanawa, naye nsaba Katonda akukyusiza olugero. Nsaba n'abantu abali wano ku Canaan Land, nsaba n'abantu abali ku Soloti FM zonna, nsaba n'abantu abali ku Soloti TV, nsaba n'abantu abali ku Soloti Media App, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku TikTok, abali ku bugazi bw'ensi eno, ng'owulira oli ku kisenge. Nsaba Katonda akukyusiza olugero. Wadde embeera ebadde eruddewo, naye omulamwa guno gwazze kubanga ekimala kimala. Katonda akukyusiza olugero mu linnya erya Yesu. Nzikuire waggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'olwekyo obanga nkimanyi nti Katonda akyusa olugero lwa buli muntu, ate sisobola kubeera musiru. Sisobola kukolayo kintu kya busiru. Byonna byennyina Mukama teyabinguza nga nze ntandika okutunda. Eddenyo baagamba munatunda soda. Kyabayitirirako. Baalaba soda nga mungi wandaga nti tuyiyewo kyawo. Ne bayiiya. Buli lunaku bayiiya. Naye bayiiya lwakubanga we are still making an impact. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Singa tetukola njawulo, era saagala onsabire essala nti balekeraawo bagende mu maaso. Bwe balirekeraawo mumanyanga nti twagwa. Buli mulimo gwa Katonda gunyiiza Setaani n'abaddu be. So ffe ate twasalawo. Twasalawo ate titugenda kukyusa kye twasalawo okuweereza Katonda effectively. Not because of money, but because of passion. Sente singa zaali zintwala singa nagenda dda. Nalabako ku bukadde bwa $. Sitole mugimanyi ne benagenda be South Africa bagimanyi. Ne noonya ngeri gye nve South Africa. Era seegomba kuddayo. Kubanga simanyi be nagaana sente zaabwe. Baateekawo ku standby yawo nti bwe ndirinnyayo bandagireko bwereere sikyaddayo eyo sina kye njagalayo. Nze bw'ondaga awali amazima we njagala okubeera okusinga awali sente. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ate ne sente nazo siri bubi. Ndi mugagga. Bategedde dda. Abagagga abategedde muwanike emikono. Tuli bagagga. Mumubireko Mukama yatuwa okumatira mitima gyaffe. Tuli bagagga. Osanga omuntu ayina acres nga 10 ng'ate ali mu kubba ettaka akajiiko ka neighbor. Oyo taba mugagga. Ayina mayiro nyingi naye si mugagga. Tuli bamativu ne bwobeera ne kaataano ku 10 beera mu mativu. Ndi mugagga nze. Ndi mugagga. Mukama si mubanja bingi buli lunaku nsobola okulya ne bendiisa basobola okulya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. So nkwegayiridde gwe ali eyo. I am not here to do a disclaimer. Just know who I am. That's it. Twaddayo ku Bayibuli gye baali baavaako. Matayo 10:8. Mugende mulongoosa abagenge, muwonye abalwadde, muzuukize abafu, mugobenga dayimoni, mwaweebwa buwa, nammwe muwenga buwi. That's it. So buli alowooza okusuubulira mu Katonda si mukwano gwaffe, era talebera mukwano gwaffe, era tetumwegomba mweliraanya. Zabbuli essula esookera ddala ekugaana kutuula n'ababi. Tumanyi zino ezoogera ku bujulizi bwaffe
Nalindira Mukama n'okugumiikiriza naye aggulirawo ddala Zabbuli essuula emu egamba bw'eti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi newankubadde okuyimirira mu kkubo lyabo abalina ebibi newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma. So I am blessed kubanga situla na basiyazi. I am blessed kubanga situla na batunda ssaala. I am blessed kubanga sirina bunnanfuusi munze. I am blessed. Naye munnange bw'ogaana okutuula nabo buli lunaku bayiiya bafuna ba bloga ayinza n'okusinziira ebweru nolaba ebifaananyi byaffe biri ku intaneti ne bagattagattaawo atunze leero abadde atunda. Nze nga mbadde njagala kutunda kanisa gye nsooka okuvaamu nali musajja musuubuzi mulungi ataakola loosi yonna gye mpise ate sitya loosi sitya mitendera natembeeyanga bwe babibba nengenda nentandika buto nengendanga ninya buli wootuuka bajja kuga nti bammanyi sibangibwa ate sibba. So bwe mba njagala byakutunda kanisa gye ŋŋamba nti abasumba bagisigale nga bagirimu ŋŋenze muba muli awo nga nange ndi eyo tuyiriba. Naye neebaza Katonda ndabiridde bulungi sina kindekesaawo kyaki kubira Mukama engalo ez'amaanyi. So njagadde kubagumya mitima abali eyo abaana basooti bo bayanguye mangu nnyo ne bakola disclaimer ku buntu obw'ekigwago badde butambula ku social media ne bateekamu fake era nga biri fake naye akiri singa ate banebuzaako nga tebanabisaamu nandi bagambe temubisaamu abikkiriza situmwetaaga. Waliwo ebintu nga byetaaga bitambule nga bwe bitambula oli abikkiriza osigaze kuriimu. Tutegeregana. Waliwo ebintu nga binakutambula musumba Edward Kaisi nga bwe biri nga bwe babikonkoctinze n'otobiteeka mu kagambo fake bitambule. Abikkiriza yoyo abadde omubi mu bulamu bwera kituufu wamma musumba Edward Kaisi ekyo yakikoze ekituufu akakasa nga alabye social media oyo ne mu bulamu bwe talina mugaso. Agamba si bituufu alina disclaimer ku mutima gwe yamanyi ye mukwano gwo si bituufu oba alina akapande kalabye akafeeko oba takalabye si bituufu oyo ye munno gwe weetaaga. Naye munnange olw'omulembe gwe tulimu abaana era sibanenya abaataddemu bistampu bya fake bakola mulimo gwabwe. They are professionals in social media. They are there to encounter in their capacity. But in my capacity, I give you a go ahead with your curses. Continue concocting, forging, telling lies until the day of your hell. Ekitabo kya Luusi essuula yesookera ddala essuula esooka Luusi essuula emu okuva ku 19. Mukimanyi bulungi nti Luusi gye yagenda okufumbirwa omwami we yafa naye ate ne nnyazaala we naye yafiirwa bba. Olunaku lwakya ku makya nga bali bakazi basatu abatalina basajja. Ebizibu tosobola kubiwandiikira nti oyagala bwe biti. Sitaani byayagala okuleeta byaleeta. Katonda n'abikwasaganya nga bwe bizze. Naawume ne bukya ku makya ne yeegayirira bawala be mu ssuula eyo esooka bawala be bakaabaana be baddeyo bakyali bato bafumbirwe. Olupa ye nakkiriza n'addayo. Luusi n'agaana n'agamba tugende ffenna. Olugendo ne balutandikako kati wentandikira batuuse. Luusi essuula emu okuva ku 19 awo bombi ne batambula
okutuusa le baatuuka Beserekemu. Olwatuuka bwe baamala okutuuka Beserekemu, ekibuga kyonna ne kisasamala ku lwabwe. Abakazi ne boogera nti ono Nawomi. Kigambo ekyo kyakwewuunya. Ono Nawomi. Kigambo ekyo kyakwewuunya. Tulina abantu abeewuunya. Nga beewuunya nga kye babadde bakusuubira okuba si kyoli. Either ng'oli bubi nnyo oba ng'oli bulungi okusinga bwe baasuubira. Kati bombi bagenda kulabikako mu bulamu bwo. Abeewuunya kaakati nti oli bubi nnyo, kiki ekyakubaako? Weebali. Naye ate Katonda agenda kukolawo ekyamagero. Ate bennyini baddemu beewuunye nga beebuuza, ono Nawomi eyali aweddewo, eyali aggweddemu, eyali akomye. Naye wano we baabuuliza yali bubi. Olw'amakumi 20 n'abagamba nti temumpita Nawomi. Erinnya lyali litegeeza ekintu ekirungi. Erinnya lyali lyogera bulungi bwerere, lyali lyakuwaana. Erinnya lyali litegeeza sweetness. Kyava abagamba mu Lw'amakumi 20 n'abagamba nti temumpita Nawomi, naye mumpite Maala. Maala ye opposite ya Nawomi. Ekibadde ekiwoomu bwe kigaana kati kiba kikaawa. Omanye enva z'otundira n'amaaso go, n'owulira nga n'amalusu gatandise okuva mu kamwa gaagala kuyiika, nga enva bazifumbye bulungi, nenga n'akawowo akazivaamu kalungi. N'okwata ejjiiko, bw'oba tokutte sowaani yennyini, osooka owuute ku supu. Ogenda okuwuutako n'ejjiiko oba n'omumwa ng'ositudde sowaani yennyini, nga Kamulali alimu wa kyalo kiramba. Kamulali alimu nga wa kyalo kiramba. Bw'obaamu ekyejo, sowaani ogita. Bw'oba toli mu kyejo, ogiwummuza bulungi n'osiya, n'oyasama osike ku mpewo, n'omagamaga ku mazzi awo, owozewoze ku Kamulali akakubalagadde. Embeera ebadde esuubirwa okubeera ennungi, supu abadde asuubirwa okuwoma n'aba muzibu nnyo ng'ayise n'ekukukaawa. Ebyo bwe bityo Sitaani byagabula. Ate mwe tunaafuna ababirya. Kubanga nzijukiredde nnyo nga nkyanywa walagi. Walagi ng'omunywa n'akubalagala n'osinika n'otunnyo. N'omala okusinika otunnyo, ogwo omumiro ogusooka n'ogumira, Sitaani agaba bikaawa. N'oddamu kati n'onywako omulundi ogwokubiri, n'owummuzaawo. N'ogenda amaaso n'okunywa paka ng'eccupa ekoze eki? Eweddemu. Amagezi ne gakuggwamu kubanga Sitaani yakutuuzizza ku kijjulo. Abantu bonna b'oyiseeko ku olwo n'otomanya nti wabayiseeko. Ate nabo ne bakuwaana ne bagamba wayise wano jjo ng'osanyuse. Olwo oba mugaggagaggamuuko. Naye bw'oba mwavu bakubuulira mazima, wayise wano ng'otamidde. Wayise wano ng'otamidde, ng'onywedde omwenge. Bw'oba olina akasente bagamba wayise wano ng'osanyuse, ng'onywedde kabisi. Kola ssente osirike bannange. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nsaba Katonda abampere ku ssente. Waliwo abantu abakunyooma.
sente z'ogenda okukola si za kunywa wala giwanike emikono gyo. Nsaba Katonda akumpeere ku sente owone akanyoomonyoomo k'omubi in the name of Jesus. Alina sente nga yatamidde, bamugamba yabadde akooye ng'anywedde omubisi. Omwavu nga yatamidde bamugamba nti wayise wano ngo otamidde, n'ebyabaddewo byonna ne bamubuulira nga weefukidde. Era ng'embwa ogiyita ŋŋwa. Kale bambi wanyweddemu ogwo. N'agamba nti sinayitako wano. Sitaani agaba bikaawa ate talina gwawa kitiibwa. Oba oli mugagga abikuwa, oba oli mwavu era abikuwa. Buli omu alina engeri gy'amuwaamu. Ne nabadde nsaba ekiro nga neegayirira Katonda ku lw'olunaku luno, kuba tugenda genda ennaku zonna 14. Saturdays ziri special, lunch hours, night prayer twasazzaamu Saturdays eziriwo ezitabaddeewo ze twataddewo tukole misana nga buli muntu alaba. Asala ebigambo abisale nga tukola misana. Naye nasabye Mukama nanga nti omanyi nti ono omukazi yekka si yalina ekigambo maala. Ekigambo maala ebintu okubanga bikaawa kiri mu mirimu gy'abantu. Emirimu gy'abantu bagiyita maala. Offices zirimu maala. Kyoli osubira nti office ogenda gisanyukiramu kati maala. Edduuka lyo lyogamba ligenda kusanyusa, saluni lyo lyogamba ligenda kusanyusa maala. Kyeweewolera ne sente n'olya looni n'okiteekamu maala. Era olwalira amafuta agaliwo n'ekisa kyengenda okusabiramu n'amafuta genda obbasaako kujjawo bikaawa mu bulamu bwammwe mu linnya lya Yesu. Yimusa emikono gyo kenkyogedde nga bwe yakiŋŋambye. Nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, buli mbeera yonna ebadde n'erinnya lya maala, buli mbeera yonna ebadde ekaawa, buli mbeera yonna eyandibadde ebeera ennungi naye kati nga mbi, Katonda nga bw'ali omulamu era ow'ebyewuunyo, oyo agolola omukono gwe ne watabaawo aguzaayo, oyo akola ekintu ne watabaawo akikyusa, agolola omukono gwe. Maala eve mu bulamu bwo, maala ave ku mirimu gyo, maala ekigambo ekyo maala kive ku ofiisi yo, ekigambo ekyo maala kive ku baana bo. Olina abaana bafuuse maala, abaana bali so precious, abaana abalungi bo weenyumiririzaamu. Olwa fiizi ezibuze bakyatudde, olaba maala mu nnyumba yo, olaba ekigambo maala ng'okiraba mu baana, olaba ekigambo maala ng'okiraba ku mwami wo, olaba ekigambo maala ng'okiraba ku mukyala wo, olaba ekigambo maala ng'okiraba mu relationship yo, olaba ekigambo maala ng'okiraba mu business z'obadde ogoba, olaba ekigambo maala ng'okiraba mu contract, olaba ekigambo maala ng'okiraba mu bulamu bwo. Weetooloddwa okukaawa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda akyusa ekigambo ekyo, Katonda akyusa ekigambo ekyo. Ng'owola amafuta agajjawo obukaawu, ng'owola amafuta agajjawo bitterness, ng'owola amafuta agajjawo okukaawa. Katonda yeyamba Naomi, erinnya maala ne litaweza na mwezi nga weeriri, naawe akuyambe mu linnya erya Yesu. Ennaku zino 14 Katonda akunaaze n'omusaayi akuwonye maala. Ennaku zino 14 Mukama akunaaze n'omusaayi akuwonye maala. Olabe ekisa zikwere waggulu mu linnya erya Yesu. Omukazi n'abagamba nti mumpite maala, nze temumpita Naomi. Era n'agamba nti kubanga omuyinza w'ebintu byonna yankola ebikaawe ennyo. Ekizibu ekyali ku bantu bedda abeesiga Katonda, tebaamanya version ya Sitaani. Nkiddemu, ekizibu ekyali ku bantu bedda abaamanya Katonda tebaamanyaako version ya Sitaani. Baali bamanyi Katonda waabwe. Yobu yali tamanyi nti mu nsi mulimu n'ekye bayita Sitaani. Yamanya Katonda we yekka. Era mu Yobu essula 2 onyiro lw'omwenda n'olw'ekkumi obali ebigambo bino.
ng'ebizibu bimaze okuyiikira Yobu ng'embeera yonna maara kukaawa kwereere ebikaawa ennyo nga bisazeeko obulamu bwa Yobu. Abaana be bafudde, emirimu gye gifudde, buli kimu kifudde maara. Muka Yobu n'alyoka amugamba mu Yobu essuula 2:9 nti eri okyalemedde Katonda oyo, weegaane Katonda ofe. Singa baagenda batyo ng'embeera embi teyajjako mu bulamu bwabwe, Yobu yali tajja kumanya nti yawasa omukazi atali mu mpeke. Kigambo kyewaffe Masaka. Ewaffe Masaka gye nzaalibwa, omuntu atalina amagezi tugamba tali mu mpeke, kubanga tumugeraganye n'emmwanyi. Emmwanyi bw'ogenda ogisusanga munda temuli mpeke, ate kungulu si kiyabadde ekulaga. Ate interest y'omulimi ayagala empeke mu mmwanyi. Kaakati ne bakifunza mangu nnyo, abuliddwa amagezi abanga emmwanyi enkalu munda muba temuli mpeke. Kati njagala kutegeeza nti wadde oli mu mbeera ya maara, ebizibu bingi, naye oli mu kulaba abantu babadde otadde ku mwanjo nga temuli mpeke. Tuli mu kusoma, oli mu kulaba ki? Abantu babadde osoosowaza ng'obawa n'omwezi nga tebasobola kukuwa ddakiika, timuli mpeke. Muka Yobu n'alyoka azuuka nti bulijjo tali mu mpeke. Katonda tamutwalangako nti wuwe. Katonda bulijjo wabbaawe ebyo tebimukwatako. No wanda yazaala abaana abasiru abalalu. Abaafulumanga bw'onooba osoma Yobu essuula 1. Abaana abaafulumanga Yobu neeraliikira amanyi tebajja kudda bagwagwa bazibu. Baana ba mugagga batategeera. Omwana nnyina. Katonda bw'akuyamba n'oba n'ennyoko alina amagezi ovuddemu. Njogera n'abakyala abakulu, njogera n'abato, njogera n'abafumbo, njogera n'abataagala nakuwulira bino. Eriyo kati ataagalira awo wentuuse waasinga obutaagala. Taagala mulaga nti yayonoona abaana be. Abaana b'abalala abatenkana na baana bo bali mu maka go bakola. Ababa abasinga bali ababakolera obukulu emirundi 2 tebalina kye basobola kukola mu nsi. N'ogamba siwaboonoona. Abaana nnyina. Abaana nnyina. Newankubadde nga wasaya ndi wasize ennyuma agala kulaba nnyumba ya musajja oyo, naye wandisinze kwetegerezanga maama wa mukyala wo. Abaana nnyina. Maama kasita abeera nga agaba ekitiibwa, abaana bagaba ekitiibwa. Maama bw'abanga atya Katonda, abaana batya Katonda. Maama bw'aba atya ekibi, yateeka okutya ekibi mu baana. Maama omulogo azaala balogo. Kati bano abaana ba Yobu mu Yobu essuula 1, nyaabwe yali aboonoonere nga kizibu okumanya. Naye bwe baafa n'emaali ng'eweddewo, n'ayagala afuuke n'amanuka n'oba n'amadu tabutya. Yobu essuula 2:9. Peegi ekyusa eriwo mbi. Najja n'agamba bba nti era okyalemedde Katonda oyo, weegaane Katonda ofe. Yobu n'amugamba nti owa however much mpita mu muliro naye kati ntegedde bulijjo oli omu ku bakazi abasirusiru. Tunaafunanga kyekintu teyo, tunaaweebwanga birungi byokka okuva eri Katonda ne tutaweebwa bibi. Naye nga sole bw'oba ogisomye mulimu Sitaani. Bayibuli egamba nti abaana ba Katonda bwe bakuŋŋaana ne Sitaani naye najja yeeteebeka omwo, ne wano kati waliwo omwana wa Sitaani. Sisobola kuga nti yono mubuuze bubuuza nti yeggwe. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Be baana ba Sitaani abakuba ebifaananyi ekituuti ng'otaddeko amafuta ogenda kusabira abantu.
n'agenda ekifaananyi n'akikozesa bulala. Nolabanga ataddeko obulima nti Pastor Bujjingo ali mu kutunda amafuta n'ebbeeyi eno. Yabadde mwana wa Sitaani, yabadde oba ku TV oba yabadde wano, kifaananyi yakikubye, amafuta twagataddewo tugasabire, tegali gulwa nga nkyali mulamu mu linnya lya Mukama Yesu, era buli muntu agafuna kubere, oba mulokole oba si mulokole agafuna kubere. Naye omwana wa Sitaani bw'akuba ekifaananyi ng'ayiyizaako ebigambo ebirala, akolimirwe. Now, ebizibu biva wa Sitaani. Katonda abuuza omuyaayo ono eyeetyebese mu baana ba Katonda, tovaawa mugwagwa gwe, n'agamba nva kutambula mu nsi nga ngiddingana, nva eno nzira eno ndeeno. Katonda n'abuuza nti omuddu wange Yobu omulabyeko, na tombuulira Yobu. Wamuteekako olukomera, aliko obukuumi, ayina obugagga buyitirivu, gwe naawe n'obeera eno nga Katonda n'oga nti akusinza. Akusinza wa? Eye mali yemuleetera okusinza, gijjeewo olabe. Naye Katonda atumanyi. Hello, gwe teweemanyi nakwemanyanga Katonda bw'akumanyi. Katonda atumanyi. Katonda atumanyi. Mukubire engalo ez'amanyi eyakumanya nga tonaba nakubeera mu lubuto n'akwesiga ojje obeerewo mu biro bino. Katonda atumanyi. N'amugamba oyo gw'oyogerako byonna ne bwe bigenda tayinza kuneegaana. Setaani n'alyoka ajja n'abigwamu. Yobu teyeegaana Katonda. Mu Yobu essula ey'amakumi nga yakabonaabonera essula 42, Yobu essula 42 olusooka n'olwokubiri, Jobu chapter 42 verse 1 to 2. Katonda n'abuuza Yobu kiki kyalowooza essula 42. Wena wafuuka mabwate wakyali akumanyi, tokyafaananika, agali amaka matongo, waggwamu nawe kumpi n'oggwawo. Yobu essula 42. Ng'ennaku yanoga neeyita n'emukunoga. Yobu n'addamu Mukama n'amuga nti mmanyi ng'oyinza byonna. Manyi ng'oyinza byonna. Era nga twali kigambo kye wateesa ekiziyizika. Amakulu gaakyo n'olwaleero bw'oyagala onsaasira. N'olwaleero osobola okukyusa olugero. Nsaba Katonda mu linnya lya Mukama Yesu, Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, omuyinza bw'ebintu byonna, Katonda akyusa olugero, newankubadde ng'obonyeebonye ennyo, newankubadde ng'okaabya amaziga ne gakugwa mu kiwanga, newankubadde nga Sitaani abadde akulima nti ogwo gwe mugabo gwo mu nsi, newankubadde ng'obadolooza nti enkuba etonyeewo terikya, enkuba y'ennaku njiragira okukya, enkuba y'ennaku njiragira okukya, enkuba y'ennaku njiragira okukya, ensibuko y'ebizibu njiragira okukala, ensibuko y'ebizibu njiragira okukala, ensibuko y'ebizibu njiragira okukala, ensibuko y'emitawana njiragira okukala, embeera y'ekale ng'eva ku kikolo. Katonda akyusa olugero lwo mu linnya lya Mukama Yesu. Zikubire waggulu yaniriza ekyo. Embeera y'ekale ng'eva ku kikolo, embeera y'ekale ng'eva ku kikolo. Yimusa emikono gyo waggulu, oyina embeera mw'oyita. Ebimu bino obiwulira n'ebikuyitako na buyisi, naye amafuta go tegajja kuyita ku mutwe. Nangirya mu linnya lya Mukama Yesu, mu mafuta ne mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, Katonda nga bw'ali omulamu, ow'ebyewuunyero, ow'ebyamagero, amaanyi ga Katonda amangi ennyo gegatte n'obulamu bwo. Katonda akukutuleko ekikoligo, Katonda akuggyeko omugugu ogwo, Katonda akuggyeko embeera ye kulowoozesa n'ogamba bwo obulamu bugasa butya, obulamu bugasa ki? Embeera yo si gw'osoose. Nawume yagamba newankubadde ng'erinnya lyange litegeeza bwomu, naye nze mumpita akaawa, kubanga Katonda yankola ebikaawa ennyo. Mu linnya lya Mukama Yesu, amaanyi ga Katonda agajjawo emirimu gya Setaani. Setaani emirimu gy'akola n'alowoozesa abantu nti Katonda yabikoze. Nawume yagamba nti Katonda ankoze ebikaawa ennyo, naye Katonda n'alyoka amulaga version ye.
version ya Setaani evumaganya erinnya lya Mukama nevaawo nangirira mu linnya lya Mukama ffe Yesu amaanyi ga Katonda gazingezingeko ebikaawa amaanyi ga Katonda gazingezingeko ebikaawa oba bikaawa katono oba bikaawa nnyo byakaawa dda bikaawa kaawa nnyo amaanyi ga Mukama gabizingeko Katonda atandika okuzingulira obulungi bwe mu linnya lya Yesu Katonda atandika okwanjuluza obulungi bwe zikubire waggulu mugambe Mukama yanjuluza obulungi bwo zikubire waggulu mugambe Mukama yanjuluza obulungi bwo Bayibuli egamba nti enkomerero ya Yobu neba ya kitiibwa okusinga olubereberye lwe ne waliwo baamugambiranga nti mugagga nnyo yali mugagga naye Mukama yaddabolinga Jobu chapter 42 awaali ente 3,000 baamuwaawo 6 awaali eŋŋamira 3,000 baamuwaawo 6 n'addamu n'azaala n'abaana mu mukazi alimu amagezi abaana 10 abawala 3 nga mu nsi yonna tewali bawala balungi kwenkana abawala ba Yobu yimusa emikono gyo waggulu nangirya mu linnya lya Mukama ffe Yesu mu mafuta ne mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu kitange gwenyimirira maaso nga mpeereza bulijjo abantu bano obaddizeewo ekisingira wala kiri kye baafiirwa obaddizeewo oswaze Setaani aswaluke oswaze Setaani ayi Mukama oswaze ab'ebigambo oswaze nga bwe waswaza abo abaali bakwano ba Yobu ne beefuula Erifaazi omutemaani ne banne Mukama Birudadi omusuuki wabaswaza kabaka wabakabaka wabaswaza Mukama yamba abantu bano abali ku Soloti FM yamba abantu bano abali ku Soloti TV yamba abantu bano abali ku Soloti Media App sizoni wagireese yakukyusa byafaayo sizoni wagireese yakukyusa lugero sizoni wagireese ekyo ekiruma Setaani ekyamuviiriddeko n'okutuuka n'akaataaka kikole ng'okubisizaamu emirundi gye tutabala kikole ng'okubisizaamu emirundi gye tutabala omununuzi waffe nunula omuwala oyo gwe tusaba naye omununuzi waffe nunula omulenzi oyo gwe tusaba naye omununuzi waffe nunula omukyalo oyo gwe tusaba naye omununuzi waffe nunula omwami oyo gwe tusaba naye banunula abalwadde abali mu malwaliro banunule kyusa lipooti Mukama ng'etaata zonna banunula abali mu makomera abasibe Mukama banunulibwe abawambibwa abakwatibwa Mukama omukono gwo ogw'amaanyi gubasumulule nabo banaakwera obujulizi kabaka w'abakabaka weebale Katonda w'Eriya weebale Katonda w'Erisa weebale Katonda wa Danyeri weebale Katonda wa Shadrach Mesach n'Abenego weebale omuyinza w'ebintu byonna weebale Katonda wa Bowazi weebale Katonda wa Naomi weebale Katonda wa Luusi mu linnya lya Mukama ffe Yesu amiina zikubire waggulu w'omutwe gwo nkukakasa nti ekyokuddamu kyo kya leero obukaawu bw'olabye bugenda kubulira ddala Katonda obulamu bwagenda buzzaamu ekirungo ky'okuwooma Katonda obulamu bwagenda buzzaamu ekirungo ky'okuwooma Naomi n'abagamba Luusi Essulemu olunyiri lwa 20 ti temumpita Naomi naye mumpite Maala kubanga omuyinza w'ebintu byonna yankola ebikaawa ennyo kati simanye ebibyo bikaawa ku what extent naye n'ebikaawa ennyo Katonda abikyusa embeera yo tennaba kutuuka weeremera Katonda ate njogera ng'omusajja wa Katonda terituuka weeremera Katonda embeera terina weetuuka Katonda n'agamba nange kweno kati nziruse embeera yeesoboka yagamba Mukama yankola ebikaawa ennyo n'agamba nava wano nga njijjudde era Mukama ankomezaawo ewattu nga sirina kantu kiki ekibampisa Naomi kubanga Mukama yategeeza ku nze era omuyinza w'ebintu byonna yambonyaabonya
ngalooza nti omuyinza w'ebintu byonna yamubonyaabonya. Nkuddiramu nga tusoma olwaleero abantu bedda tebalina version ya sitaani. Baali bamanyi Katonda yakola ebirungi yakola n'ebibi. N'olwaleero bw'oba munnaddiini nga totegeera bulungi Bayibuli olaba nga Katonda yakola byombi. Naye Mukama waffe Yesu yatulimbulula. Era ekigambo kya Katonda kitulimbulula. Yokaana 8:4 abakola ebibi ba kitaabwe Setaani, kubanga ova ku lubereberye Setaani mulimba. Ebintu by'oyitamu wadde biringa ebiririyo n'ebya bulimba, amazima bwe gamala okujja gwe baagamba tolifumbirwa ofumbirwa. Amazima bwe gamala okujja gwe baagamba tolizimba ozimba. Amazima bwe gamala okujja gwe baagamba tolizaala ozaala. Embeera gy'oyitamu newankubadde ng'erabika ng'eririyo, but it is a devil's lie. Yokaana 8:4 Setaani mulimba n'abaana be balimba, beba bagenda bakulagulako ebikyamu, beba bagenda boogera nga bootoli baako kyogasa. Yabagamba Abafalisaayo nti mwe muli bakitamu mwe Setaani, kubanga bw'aba alimba aba ayogera ekiri mu mutima gwe. Naye olunyiri olulala olukulaga nti ebizibu tebiva wa Katonda luli mu bbaluwa Yokaana esooka essula 3:8. Ebbaluwa Yokaana esooka essula 3 olunyiri olw'omunaana lumala eggobe mu kibya, lugamba bwe luti okuva ku lubereberye Setaani akola ebibi, era akola ebibi wa Setaani. Okuva ku lubereberye. Kati eno tuli mu kitabo kya Luusi, naye Mukama waffe agambye okuva ku lubereberye, kubanga ku lubereberye gy'alumba muka Adamu n'amukema. From the Genesis, the devil has been doing evil, and the evil doers belongs to the devil. Oba pastor yakukoze ekibi, oba ani yakukoze ekibi awo mukkiriza, ekintu kyonna ekikoleddwako nga si kya bwa Katonda, togamba nti mukazi wa Katonda oba musajja wa Katonda yakikoze nti wa Katonda. Agamba mukazi wa Setaani, omusajja wa Setaani, omusumba akusiyage, ogende ng'ogamba nti omusajja wa Katonda. Gwe kati otegedde kyali musajja wa Setaani. Batanasiyaga be baba bagenda n'obulimba obwo. 1 John chapter 3 verse 8. Okuva ku lubereberye Setaani akola ebibi, era ebibi bikolebwa Setaani. Abakola ebibi ba Setaani. Wakati mu lunyiri bateekawo full stop osooka otegeera ensibuko y'ebintu ebibi. Hakati amazima ne galyoka gavayo nti omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya Setaani. Tuli mulembe mu lujja Luganda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi, zikubira waggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuli mu mulembe ogulimu endwadde n'eddagala. Wangi kiwandiike. Tuli mu mulembe ogulimu endwadde n'eddagala. Tuli mu mulembe ogulimu ebitawaanya n'obulokozi. Tuli mu mulembe ogulimu dayimoni n'oyo azisinga amaanyi. Kati kirungi nnyo okukkiriza amangu omulembe mw'oli n'ogutegeera. Kirungi nnyo era kikulu. Kibi nnyo okubeera mulembe guno ng'okyagenda mu masabo. Kibi nnyo okubeera mulembe guno ng'olowooza nti embeera tejja kugwa. From the beginning to Revelation embeera etandika neggwa. Omubuulize essula 3, Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Mubuulize essula 3 onyolusooka. Buli ekirina entandikwa kirina n'enkomerero. Olwaleero osobola okuba ng'okaaba naye kijja kuggwa. Olwaleero osobola okuba ng'olina emitawana naye gijja kuggwa. Olwaleero osobola okuba ng'olina ebizibu naye bijja kuggwa. N'omusana gwaka enjuba n'egwa ekiro ne kijja.
Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Omubuulize essula 3 olusooka. Wano wansi w'enjuba buli ekina entandikwa kina n'enkomerero. Nze kyenkusaba ng'omubuulizi w'enjiri wangalo lekirabe nga kiggwako oyingire ekipya. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Mu byolowooza okwetuga tekuliimu. Nabadde ndaba omukazi oba yafuna ebizibu oba bamusuulira baana ali awo yeekyanga bw'agenda kwesuula mu mmotoka katambula ku social media akaana ke kamukwata kamugamba maama tiwetta bali mu katemba anetta tabawo n'alikodinga simu. Basooka ne bafulumya nga alina bwe yeevulungiranga bwe yasigala yekka. Kaakati bazzeemu ofulumya akalala nga ayagala kwesuula mu mmotoka ng'akaana ke kamukwata. Ate munnange sitaani tebamugezesa. Obanga yeesuula mu mmotoka emmotoka n'ekulinnya n'akaanako tozannyiranga ku butwa busobola okusimatuka ne bukuyiika mu kamwa. Gwasigaddewo nkugamba Katonda kye kiddukiro kyaffe. Zikubire waggulu Katonda kye kiddukiro kyaffe. Katonda ge maanyi gaffe. Katonda ly'essuubi lyaffe. Katonda bwe buwonero bwaffe. Ne bwe biba bibi bitya gwa mu mikono gya Mukama ojja kuwona. Bw'otoowone mu ssaawa emu ojja kuwona ku ssaawa 2. Bw'otoowone ku ssaawa 2 ojja kuwona ku ssaawa 3. Bw'otoowone ku ssaawa 3 ojja kuwona ku ssaawa 4. Bw'otoowone ku ssaawa 4 ojja kuwona ku 5. Bw'otoowone ku 5 ojja kuwona ku 6. Bw'otoowone ku 6 ojja kuwona ku 7. Bw'otoowone ku 7 8 gugwo. Bw'otoowone ku 8 9 gugwo. Bw'otoowone ku 9 10 liryo. 11 bw'otoowone 12 ojja kuwona. Naye buli lunaku lubaako ayingira ebizibu ate lubaako abifuluma. Ensi bw'etyo bw'eri. Zikubira waggulu mu linnya erya Yesu. Naye ke nkubuulira ekino nga tukyasoma. Olunaku lw'oyingira ebizibu bwe pa lwe lumaake nga lwona obifuluma. Yes. Olunaku lw'oyingira ebizibu bw'oti lwe lumaake nga lwona obifuluma. Mu maaso ga Mukama ennaku z'omwezi zibaayo. Abiyingidde nga lumu ajja bivaamu nga 8. Kankuweyo ekyokulabirako ekyangu kireme kummenya nnyo. Olunaku lw'osukumibwa bwe abakyala bye bamanyi basukuma bwe bwe olunaku lw'osukuma bwe nkyanoonya engeri gye musukuma munyambe. Musukuma bwe bwe kyonna buli omu alina ensukuma ye. Kasita akaana akagwawo musanyusa okuzaalibwa kwako. Olwo lumaake nga lwe kalifa. Olunaku akaana leka gudde ku nsi bwe pa lyentandikwa y'okugoberera paka okufa kwako. Bwe katagumiikiriza nnyo kafa ku olwo. Bwe kagumiikiriza munene kagwamu amaanyi mwaka kafiira ku mwaka. Naye mwe mugumiikiriza onika ku mikono gy'obanga ogumiikiriza. Bingi ebikwegezezaamu naye Mukama n'akuwa amaanyi. Nkusabira Katonda owangaale embeera embi ogifulume. Katonda akyuse olugero lwo oyingire mu bulamu obulala. Katonda akuyingize mu bulamu obweyagaza. Katonda akuyingize mu bulamu kati nga babala nnaku zo za kusanyuka, nga babala nnaku zo za kweyagala. Yobu esuulana mu birole 16 abantu baabala ennaku paka nga babala nnaku za Yobu za kweyagala. Bayibuli egamba n'afanga oluvannyuma lw'ennaku amaze emyaka 14. Nsaba Katonda akuwangaaze emyaka gyonna gye wabonaabona agikuteere mu maaso awo obeerewo ng'abantu bagamba naye ono takaddiwa, ono takutuka, ono taggwawo, ono ayina ki. Yateekamu sipiidi gavana naye yasuubiza nti alituddiza emyaka gyaffe egyali bw'enzige kalusejjera n'akacaaka abeere ng'akwekoleddemu omulimo gwe. Nkusabira essuula empya, ebikaawa bikyuke, embeera gy'oyitamu ekaawa Mukama agikyuse. Imusa emikono gikole bulungi waggulu mugambe Mukama mponya maala, mponya maala, mponya maala, mponya obwamaala, mponya. Ekigambo maala kive emirimu gyange. Ekigambo maala kive mu birooto byange. Ekigambo maala kive mu lugendo lwange. Ekigambo maala kive mu magenda gange. Byonna ebikaawa oba biri mu baana bo, biri ku mwami wo, biri ku mukyala wo,
biri ku bazadde bo, biri mu ofiisi yo, biri ku mulimu gwo. Ndagira Maala nti Maala fa. Ekigambo Maala okizikirire. Ebyoyitamu ebikaawa bikome. Ate byoyitamu ebikaawa ennyo nabyo bikome. Katonda akukolere olugero olujja mu linnya lya Mukama Yesu. Zikwere waggulu mu linnya lya Yesu. Newankubadde nga tuba twawukanye wano mu ssaala oba mu kusoma, nsigala nkyanoonya Mukama ku lwammwe, naye nnyina amawulire amalungi n'ebirooto byange bindaga nga Mukama akyusa byammwe. Mukama ali mu kukyusa byammwe. So wiiki tugenda gitwala bwe tutyo. Tetulina night prayer okwewala okurisikinga obulamu bw'abantu mu biro by'Ebola. Ayingira ono n'aba bulungi. Tutula entula yaffe omugira batwagikyusa erimu ka distance. Tobaako ogwokwata mu ngalo wano. Muntu mutunulire butunulizi, mwagalize omukisa gwa Katonda otambule ogende. Tubalinze wiiki eno yonna Saturday. Bw'obanga tosobole mu nnaku enjerere zino za muliro, ne bw'oba tosobole mu nnaku enjerere Saturday tekusuba. Nze mbateekako amafuta wooli wenkusanga tovaawo. Ne Sande bwe nja okukola. Imusa emikono gyo waggulu. Mukama mugambe nkwegayiridde. Ndabye Maala ku mirimu kyange. Ndabye erinnya lino ery'ebikaawa. Ndabye erinnya lino ery'ebikaawa mu baana bange. Ndabye erinnya lino ery'ebikaawa. Imusa emikono yogere ne Katonda. Mu ddakiika nga mmeka amafuta weegali? Waliwo amafuta agamala okukyusa ebikaawa. 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 Imusa emikono byonna ebikaawa bitegeezebwe Katonda. Imusa emikono byonna ebikaawa bitegeezebwe Katonda. Imusa emikono byonna ebikaawa bitegeezebwe Katonda. Lipooti y'eddwaliro ey'ekaawa Katonda omulamu agikyuse. Lipooti y'eddwaliro ey'ekaawa Katonda omulamu agikyuse. Lipooti y'abasawo ey'ekaawa Katonda omulamu agikyuse. Sabira abakyala ab'embuto Katonda omulamu akwate ku baana abo abatereze kuba omulimu ogugwe. Sabira abakyala ab'embuto Katonda omulamu akwate ku baana abo abatereze kubonga ogwo omulimu ogwe. Nsabira abakyala ab'embuto Katonda omulamu atereze abaana bammwe. Mawulire gembale mwina nege mutalina gonna gaveewo, wasigala obulungi bwa Mukama. Bannakawere n'abalongoosebwa nga muzaala Mukama abawonye. Bannakawere mwena n'abalongoosebwa mu kuzaala Mukama abawonye. Bannakawere mwena n'abalongoosebwa mu kuzaala Mukama abawonye. Katonda abawa obujulizi obuteegaanika. Abaana bammwe babeere balamu. Buli wobadde olaba ekikyamu, yimusa emikono gamba Katonda nti ne wano ne wali. Yimusa emikono gyo gamba Katonda nti ne wano ne wali Mukama kwatawo. Yagamba Musa nti Falaawo oyo bamuwaana, naye n'omukono ogw'amaanyi Falaawo alibaleka. Nsaba Katonda omukono gwe ogwataasa abaana ba Isirayiri mu Misiri gugolole, agugolole ataase abaana bo, agugolole ataase obulamu bwo, agolole omukono gwataase emirimu gyo. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, omukono gwo gugolwe taata. Taasa abantu bo kabaka wa bakabaka. Muyimuse emikono gyammwe mbasabire. Golola bulungi emikono waggulu. Nsaba Katonda kyoto okwatangako nga kye kisobola okutaasa ennaku yo n'eggwaawo, Katonda akikukwase. Nsaba Katonda mu linnya lya Mukama Yesu eyatunulira abakazi ababiri Nawomi ne Ruth n'agamba bannamwandu bano ababiri kambakyusiza obulamu. Katonda akole ebyekisa, akutuniza amaaso ag'ekisa, otandika okulaba feva gy'otambulira ne gw'otomanyiiko, naye akutundiza amaaso ag'ekisa. Bakabaka basumulule ebiwato byabwe, kitegeeza nti abalinawo basumulule ensawo zaabwe, bateeke sente mu mikono gyo, bateeke ebisumuluzo mu mikono gyo. Olaba ekisa kya Katonda by'obadde ogezaako n'amaanyi go byonna nga biganye, Katonda yaba bikolera n'omukono gwo ogw'amaanyi. Nangira nti by'obadde ogezaako byonna nga biganye,
Katonda yababikolera n'omukolo gwo ogw'amaanyi. Eyo gy'ogenda Mukama akkulembere olabe ekisa kya Katonda mu linnya lya Mukama waffe. Simusaba tube waggulu bigole bulungi. Nsaba Mukama ateeke omwo ssente. Nsaba Mukama ateeke omwo ssente. Ali mu dduuka, ali mu saluni, ali mu katale, ali mu botiki, ali mu restauranti, ali mu transport okuva ku bodaboda paka ku tuleera. Kyonna kyokola Mukama ateeke omwo ssente. 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 Ssente waliwo ebizibu nga byetaaga ssente. Katonda akukolere. Eyakolera Bowaazi okuyita mu bulimi akukolere. Kyokola kyonna Mukama kissemu obugagga n'omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Gamba amiina. Yimusa emikono gyo waggulu. Ddamu ebigambo bino gwatereeza obulamu agamba kanywerere ddala mu Yesu. Obadde otandise okuseeseetuka weyongere munda obuyambi bwe buli mu Yesu. Naawe agamba leero Mukama kamuwa obulamu bwange. Ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu nkuwadde obulamu bwange obw'omwoyo, obw'ebirowoozo, obw'omubiri n'obw'ebyenfuna. Taata ye gwe abaafuga. Nzikiriza okuleka ekibi. Yesu onaaze mu musaayi gwo okuleka endagano ze namanya n'eze saamanya, ebyabaawo edda bye simanyi nako byonna obimponye Mukama olwaleero. Nsazeewo okununulibwa. Nyimusiza emikono gyange nkwata ku mukono nnunule. Nsazeewo okuleka ekibi. Nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokosa olwaleero. Sangula amannya gange ogajje mu bitabo bya Geyeena gateeke mu kitabo ky'obulamu butaggwaawo. Sangula amannya gange ogajje mu kufa nga ndi muto, ogajje mu bwavu ne mu butagasa, gawandiike mu kuwangaalira ddala, gawandiike mu bugagga obwenkalakkalira. Amannya gange gawandiike mu kugasa. Amannya gange Mukama nkwegayiridde ogajje mu bintu ebibi byonna, ogawandiike mu bulungi bwo. Kwegayiridde Mukama wange Yesu, kyusa olugero lwange neewaayo gy'oli. Musa emikono gyo waggulu musabe ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Musabe akuwa ekirabo eky'omwoyo. Musabe akuwa ekirabo eky'omwoyo. Musabe Mukama akuwa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. In the mighty name of Jesus. Zikubire wagguluŋŋanyiza omwoyo wa Mukama. Ezo ziri wansi zikubire wagguluŋŋanyiza omwoyo we. Zikubire wagguluŋŋanyiza omwoyo wa Katonda omulamu. Aweebwe ekitiibwa Katonda waffe mu linnya erya Yesu. Amiina. Yimusa emikono okusabire. Nsaba Katonda akyusire ddala obulamu bwo. Obulamu obumuwadde toli mu kusaaga. Akuwe olugero olupya olw'obulamu. May the Lord change your story. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Kwata ensawo yo, kwata manepasi yo, kwata ebisumuluzo byo, kwata amafuta go, kwata wallet yo, kwata bank account zo, nga bw'obikeberera nga bw'obisitula okusaba Katonda. Nkwegayiridde buli olaba ka public holiday duka ku Kanani. Buli olaba ka space ka off duka ku Kanani. Public holiday zonna tugenda kubanga tubasabira mu ngeri ey'enjawulo. Ate public holiday zonna Mukama yakipanze zonna ziri mu kusaba kuno n'okusiba okwa June. Public holiday esooka eriwo nga 3 June. Public holiday ey'okubiri eriwo nga 9 June. Heroes Day. Nolwekyo ennaku ezo zonna tugenda kusaba non-stop for the 14 days at Canaan land. Buli olowooza bw'otolowooza ova ku ssaawa 4 nti waliwo okusaba kutandise ku Kanani Monday to Sunday for June the first 14 days. Amiina. Kulinze ku Kanani tobaako kikubuzaabuza. Bw'olambula bakubira essimu naye Mukama tomukubira simu tuuka. Yimusa ebintu byewaggulu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu linnya lya Mukama waffe Yesu, abantu bano bayimusiza ebintu byabwe mbiteeka mu maaso g'Omukama byonna biwa omukisa. Bagenda okukola taata bakulembere. Amafuta gano ngakuwadde gapakiremu amaanyi go. Ojjewo emigugu n'ebikoligo ku bulamu bwabwe nga Isaaya 20:7 bw'agamba. Tugaawudde Mukama era tugakuwadde
buli gwenga teekako obulamu bwe tebusigala kyekimu. Bakolere nga bw'otokolangako. Sabira n'abo bonna abali eyo abakutte amafuta gaabwe, abali mu mawanga ageewala n'ag'okumpi n'abali mu bitundu bya Uganda naye nga tebasobola kubeera wano ate. Amafuta gaabwe ge bakutte gawa amaanyi, gapakiremu amaanyi ogakozesa okusinga ne babasuubira. Nsabira ensawo zammwe, nsabira amanepaasi zammwe, nsabira amasimu gammwe, nsabira ebyammwe byonna. Katonda omulamu yeerage mu linnya erya Yesu. Ensawo zammwe Mukama azijjuza obugagga bwe, akawunti azijjuza obugagga bwe, abawonye amabanja gonna, abawonye olugero lw'obulamu Katonda alukyuse mu linnya erya Yesu. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo tolekanga yosaala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Nangira omukono gwa Mukama okulwana n'abalwana naffe, nangira omukono gwa Mukama okuwakana n'abawakana naffe, nangira omukono gwa Mukama okwata engabo n'akagabo n'ebitale by'amaanyi okusaanyawo buli ekikulumba, kusaanyawo buli ekikuza mu mbeera embi. Amaanyi g'otodde wano genda owangulire ddala, amaanyi g'otodde mu saavisi eno genda owangulire ddala, amagezi n'obuvumu by'ojje mu saavisi eno genda owangulire ddala. Ali ku ttaka ettukuvu erya Kananirandi oleeta obujulizi obunene, ali ku mikutu gyaffe Salt FM, Salt TV, Katonda akuwa obujulizi obunene. In the mighty name of Jesus. Emusa ebintu ewaggulu, Katonda akole bulungi. Kusabira omukisa ogusinga okutegerekeka, kusabira omukisa ogw'abaweereza bonna, kusabira omukisa ogwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, okusingira ddala nkusabira omukisa ogwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, omukisa ogugagabaza ogutalina buyinike gutwale. Katonda ajja obuyinike ku mutima gwo n'embulamu bwo bwonna mu linnya erya Yesu. Emusa ebintu ewaggulu, Kitange waŋŋamba nti Bujjingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Katonda akufuula akalango, obeere billboard ya Katonda, n'ekisa kya Mukama kikulondole nga bwe kyali ku Naomi ne Ruth. In the mighty name of Jesus. Katonda akuwa abagagga nga Katonda bwe yaddira Ruth ne Naomi n'abawa Bowaazi omugagga asse bintu. Katonda ateeka abagagga mu mikono gyo nga ne bw'abawulira nga bakusazeeko kigambo ki tebabitwala. Bowaazi yagamba nti maama ebikwatako byonna mbimanyi, ebizu byonna ebyakubako byonna mbimanyi, naye nkukkiriza nga bw'oli. Olabe ekisa gy'olaga eyo bakukkirize nga bw'oli mu linnya erya Yesu. Imusa emikono ekisa tukyatulire ddala. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Gamba nti amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibe eri Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali ku lubereberye, bwe kiri n'ekaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Gamba amiina. Katonda akyusa olugero lwo. Mukama akumpeera omukisa. Tosubwa Wednesday service, Thursday service, Friday service, Saturday service, Sunday service. Mbanointingira buli muntu watudde naye togenda kusigala kyekimu. Tusinkane mu service. Shalom, shalom, shalom. God bless you. Ali ku Salt FM ne Salt TV sigalako. Bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekimu ky'ekkumi, bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekiweebwayo, tokakkibwa, towalirizibwa. Nedda. Owulira ng'oyagala kuwaayo kimu kya kkumi, owulira ng'oyagala kuwaayo kiweebwayo, ng'oli ku Salt FM, ng'oli ku Salt TV, kankuwa essimu z'oba okozesa. Kubanga naawe oli kitundu ku Salt Media era ku House of Prayer. Essimu z'oba okozesa 0 7 emirundi 3 8 emirundi 3. Essimu z'oba okozesa okusindika mobile money
okuwaayo ekimu ky'ekkumi oba ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa era ng'oyagala House of Prayer ne Salt Media bigende mu maaso, kozesa 0760 777 888 for tithes and offerings, oba kozesa 0708 00 0003. Oyinza okukozesa 07008 0000 emirundi 5 esembyayo 3. Essimu ezo zombi zireeta amannya gange Bujjingo Aloysious. Osobola okukozesa MTN Momo Pay, osobola okukozesa MTN Momo Pay ng'onyiga ku ssimu yo *165*3#. MTN Momo Pay onyiga ku ssimu yo *165*3#. Bw'oginyiga beekusaba merchant code. Merchant code yaffe eri 644757. Merchant code yaffe eri 644757. Ereeta mannya ga Soloti Television. Weera yaawo. Osobola okuba ng'oyagala kukozesa Airtel Money Pay. Bw'oba yagala kukozesa Airtel Money Pay kitegeeza nti gwe onyiga *185*9#. Airtel Money Pay onyiga *185*9#. Bw'oginyiga naye ejja kusaba merchant code yaffe. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 1521955. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 521955. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 1521955. Ali ku Salt Media app awo mu kasonda waliwo akagambo contribute. Bw'ogenda ku Salt Media app mu kasonda waliwo akagambo contribute. Bw'okanyiga ojja kuwayo kyonna kyoyagala okuwayo, kajja kukulaga procedure. You can use those avenues to pay your tithes and your offerings. May the Lord bless you as you do it from the bottom of your heart. Katonda akuwa omukisa nga bw'okikola ng'okijja ku ntobo y'omutima gwo, akuwa omukisa ogukatiddwa ogusuukuniddwa era ogw'omuyiika. Twongere okuweereza Mukama mu House of Prayer nga naawe y'otoola omukisa. Twongere okuweereza Mukama ku Salt Media naawe eyo ng'otoola omukisa. Mukama abawa omukisa.